Size for UMA. Ate UMA is already an established body with an active administration. We tuli one. So tetwogera mulala yena. That I'm requesting to give in another submission. Techiri kumere yokka. Companies nyingi like Ministry of Health, companies nyingi nga zagala ziranga. Omuyimbi osobola obutamuwa mmere n'omuwa gig. No more kola kalangu. We are influencers. Make use of the artists. If you can't give them food, give them something. It's a building. Naberanga tasabiriza. Companies, make use of the artists. And this goes to the artists. If you want to get used by the companies regarding branding, mukipinge brand zizamwe. Nga batuga nti omuntu company agireta atuwe okumukolera akalango nga tufitinga. So companies, if you can't come in with food, abantu mubawe emirimu. Ministry of Health, abana bayimbye nyimba, pay them. Music is the fastest communicator. Mubawe sente bayimbye nyimba, bakoze skits, bakoze everything. They are good influencers. Omuntu walaba ngo omuyimbi wa mugambye wash your hands, put on a mask. Abera ali influenced there and then. So let's make use of the artists. It's not all about giving them food. You can also give them gigs to influence the audience. We need to sensitize. Sensitization, but most people don't read news. Others don't watch TVs, but they listen to music, which is the fastest communicator. Please, companies, organizations, come on board. If you can't give food to the artists, give them something. Use their mindset to sensitize the nation. Otherwise, the world is crying. We need more sensitization and awareness. Make use of UMA for sensitization. Nacho tujja kuba tucyaniriza. We need deals so that we cater for the musicians. Balance. Osegera. Tutuyinza gamba nti tuli wano. But according to our structures, by leaders, they've already identified the vulnerables. Buli omuntu asobola funa. Because right now we are in the central. Tuogerera mu central. But we also have plans for everyone. Mukola mutya? Ojja kwesanga nti na microfinance support era ng'efunye support eno okuva ku microfinance. Eno muli mu kkubo omulanga guno ogw'okusaba obuyambi bodies ezenjawulo z'oyise. Olowooza tebayinza vaayo ne bagamba nti oba balina kye batandise nakyo tebakyemalira. But of course we are in pipeline with microfinance. We have actually UMA is an established body. Omuntu abeera farm when dealing with UMA. So they are all going to come on board. Next time to get a bite and go. We have several companies on board which have brought food for the artists. Esawe no nchogeddeko UMA etuula ku National Culture Forum, the apex body for all domains. Twakola submission to National Culture Forum. Newayo database ya creatives zonna. Up to this time, we don't know why we are being tossed around. Basoka ne batugamba KCCA. Atugamba ne bagamba ate simanya ISO. So, chairman wa forum, yawandikide on behalf of the industry, on behalf of the creatives, yawandikide minister, Nabanja, Honorable Nabanja, okumubuuza tuli kuki kuba artists, because wotunulira mu list ba musicians mwebali, but then we haven't got any person nagamba nti afunye emitwalo 10. Kati guno omulanga gwa UMA besides the petition done by National Culture Forum. This is also a call from UMA. Honorable Nabanja, our musicians have not yet got any shillings. Tetumanyi, kindly do a follow-up. If it means us coming there, we can come there to ongera okukifolinga up. Otherwise, through our apex body database jali naye abana tebanafuna $10, and we thought artists would have been the first people to be catered for since bo tebafunangayo wadde akantu. So we humbly mama Nabanja tufukamidde mama abayimbi tebanafuna wadde ekintu tusaba otuyambe all over the country database twamusubmittinga. We know wetwogeredde n'enkyajja kikolako.
bakomaziga banca okusooka lwaki tukyayogerera n'ekiro bazituwa batandise okuba nga batussa ku nninga kuba ssente babadde nga bazisuubira mu nnaku ntono nnyo okuba nga zibatuuseeko naye batukubira amasimu abayimbi baffe okuva mu bitundu ebyenjawulo kuba twakuwa database ya ggwanga lyonna kuba UMA erina database y'eggwanga lyonna Uganda so bambi naffe tunuulire okuba nga obukulembeze bwaffe nga bawongera okuba nga babwesigira ddala tetwagala bantu kulowooza mbu ate ssente zaabwe baziwaffe ne tuzikozesa ebyaffe kubanga n'ekirala tekuli yali azifunye ate n'ekirala emmere eno gye tugabye tugigabidde abantu abali obubi abayimbi bannaffe n'ekirala ekijanjaalo kino okujja kyetaaga amanda ekijanjaalo kino okujja kyetaaga amanda maama Nabbanja kwata abayimbi obawe ssente bafumbe ebijanjaalo bijje baleme kuwuutamu supu ng'ebijanjaalo tebikoze eki tukozeeko kye tusobodde ne tukwata ekijanjaalo tukiwa abayimbi bawe ssente funa ku mmere eno kubanga database tumuyina amasimu gammwe tugayina tugenda kutandikira nawano e Kampala tubawe emmere naye ng'era nammwe abali eyo tugenda kuba tubaleetera emmere nga tufunye obuyambi okuva mu gavumenti oba okuva mu mikwano gyaffe Microfinance Support Center nawe tukubira omulanga Microfinance Support Center watuyambako nnyo okusalinga abayimbi Uganda yonna Microfinance Support Center oyina emmotoka esobola otambula Uganda yonna nga bwe twarikinga abayimbi mu kubawandiisa era bwe tusaba nezi drone zitike emmere tugende mu bayimbi be twawandiisa nga nabo tubawa ku kyokulya tujja kusanyuka nnyo okulaba ng'omulamba gwaffe gutuuse amanya agange mpitulwa King Micheal naye ne bakizira kisa bonna bamuzira kisa mwenna mujje mutuyambe abayimbi bannayuganda. Uganda is Sweetheart nga ndi mu treasury ya UMA tusanyuse nnyo okuba nti nno twekuttemu nga executive ne tubaako ke tufunira abayimbi baffe kubanga babadde locked for almost 2 years nga tebakola naye nga era njagala okwongera okugumiza nga nkubira omulanga all the stakeholders mu industry mumanyi nti abayimbi ba contributinga nnyo kinene ku industry ya Uganda muveeyo muyambe abayimbi aba radio owners ba TV owners abategesi b'ebivvulu ba promoters babawa ssente nga muwaddeyo bayimbi mannya gaabwe naye tetunnabalaba nga muvaayo kuyamba abayimbi muveeyo muddize abayimbi bemukozesa okufuna ssente abayimbi baffe abali eyo yonna tugenda batuukako akatini kazira mu maaso tutandise wetti era nga tumanyi nti tugenda kufuna birala ebingi nnyo okubaddiza. Amanya gange yenze Victor Kamenye ya Tentenga Nsune nga nkulira aba hip hop mu Uganda Musicians Association nze omulanga gwange ebisinga abakulu abalala badde babyogedde ngera bwe babiyisizaamu lukwakwayo naye nze twesonzesonzemu nga bamemba baba executive body ya UMA ne tuvaamu ebintu bino naye nga twongera okusaba obuyambi okuva eri abantu abalala ab'enjawulo nti kuba buli omu akimanyi bulungi nnyo nti ffe abayimbi contributinga kyamaanyi nnyo ku GDP y'eggwanga kati essaawa naffe we tuba tukubiddwa catastrophe nga olaba covid nga abayimbi tebakyakola tusuubira nti gavumenti erina okujja nayo netuyamba nga industry kubanga ennyimba zaffe we are exports tufuna tuleeta ssente mu ggwanga lyaffe okuva e Bulaaya n'okusukka n'okusala ensalo so tusuubira n'abantu abalala bonna abadde banyumirwa music waffe abagagga abali eyo nga batabani bamwe bazinira ku nnyimba zaffe ku music waffe tubasaba muze obuyambi eri abayimbi so ffe tusazeewo ne twekwatamu ng'abakyasobola tuyambe ate abatasobola basinze okunyigirizibwa ennyo yamaani. UMA database tulina manyi omuntu waba ayingira UMA you apply application form eyebeerako gy'obeera ne namba y'essimu in short your details so we're just going to call people tugenda kufuna motoka tutuuke ku bantu because ate tusobola bagamba nti mujje kubanga buli omu teyeevuga ate ne bwaba yeevuga pamiti ebeera nzibu so newe kinaba kwetagisa kufuna wa bodaboda nafuna address twala wano like that mpola manually paka lwe tulituuka nti UMA esobola okuba nti yine emmotoka yaayo but we are going to do it manually. You use what you have
Nzira buli muntu akimanyi ebintu omuntu byetaga mu kaseera kano nga ketulimu ak'omuggalo. Akawunga kano ng'emukalaba ke kano akawunga zino ziri kilo 5 ke kawunga. Katuyina sukaali wuno zino ziri kilo 5 eza sukaali. Okitegeera ne tubaako n'ebijanjaalo zino ziri kilo 5 ez'ebijanjaalo. Okiwulira si bye bino ebiri wano eno tugenda batwala mu sitowa mulabe bye twasobodde okuba nga tugamba nga twekuŋŋanyaamu okuba nga tugenda sooka tugamba tufe ku bayimbi baffe be tusobodde abo okutuukako essaawa zino naye nga sofa bino nga mubiraba this is what we have for now nga UMA. Thank you so much. Londa tuli mu kaseera kazibu. The world is dying. People are dying. Abantu enjala ebaluma. You take what you get. Si pate. Kyetugenda okukola ng'abayimbi ku luli emmere yagabibwa tewali mmere yafikkawo. Wano mu Buganda tetusuula mmere. Kambabuulireko tetugenda kwegayirira muyimbi nti jangu ssebo amakoloni gaagano tubabuulidde ekiriwo. Abatwanda otwala akawunga abatukubira buli lunaku ngaffe abakulembeze ba UMA nga baffe enjala gye bali era abalinze emmere eno temujja kulabawo mmere efisse. Akawunga mmere ennungi nnyo ye mmere erwa mu lubuto. Owulira ne bw'oli ekimu osobola okukeesa. Sukaali kwali ekijanjaalo kwekiri. Bannange bayimbi bannaffe mumanye nti kino kyetukoze tukikoze lwa mwoyo gwagala music industry era kyobola atukubiriza n'abali abasobola okuyamba bajje. Emmere eno temugizalawa mumanye nti abantu bangi nnyo enjala beerumeera Uganda yonna egenda kubanga tukola ki tubagabira emmere. Nze ndi muli wa kawunga nakati ngenda kulya kawunga oluva wano. Okitegedde? Omuntu yandibuuza munayimba ndige lwaki kati nga bulaina ku 15 zokka lockdown eggweko. Ani agambye mbu egenda kuggwako. Ate era n'ekirala omuntu ng'azze okuyamba tubadde tetulina ssente tubadde tetulina busobozi naye twesonze ngaffe ne tugamba katutandikire awo ne bamuzira kisabo banaaviirayo bakole ki bajje. Era abagagga mwenna kubanga nze King Micheal ndi mukwano nnyo gw'abagagga bangi mu Uganda wano. Abagagga bange mwenna gye muli mumanye nti eno kozi y'abayimbi ndi mukulembeze kakiiko ka UMA muveeyo tuyambe abayimbi tuleme kuswala. Bobi Wine tukubira omulango oveeyo ojje obeeko kyokolera kuyamba abantu. President Museveni tukubira omulanga bino tebirimu bya bufuzi omuntu yenna asobola okuyamba ajje tuyambe abantu. Abagagga gye bali bayitirivu. Okwongera ku nsonga eyo bamenya tebaggwayo. UMA eri nani partisan. Yes. Era UMA yo teriiko nti oba ya kibiina kino oba ya kibiina kiri. Buli muntu emutwala kyekimu. Okitegeera tesosola mu mawanga tesosola mu ddiini tesosola mu ndowooza ya byabufuzi. So kyobulaba naye tubanga tugenda okugaba emmere eno tetugenda kusosolamu. Era kino ffe twakikoze ng'abakulembeze ba UMA abayimbi bannange ekyo kintu twakikoze ng'abakulembeze bammwe ne twesondamu era tugezaako okukola ekisoboka kyonna okwongera okubasakira okuba nga tubatuukako yonna.